Omubaka Nambooze ow'ekibiina kya National Unity Platform Asiimatuse Okuttibwa Omutemu akwatiddwa abatuuze katono bamugajambule. Mu ngeri y'emu Dr. Retired Colonel Kifeefe Kiiza Besigye yavaayo gye buvuddeko n'atutegeeza nti ekizibu kya Uganda be bano abeeyita abaasoma ba elites ne tuzze tubalaba bampuuga oluzungu boogera lungi olowooza Besigye si mutuufu. Mu ngeri y'emu akabinja ke bayita Gang 7 okamanyiiko kano akeefudde ekizibu mu kumenya ebibiina by'ebyobufuzi ebiri ku opposition mu Uganda. Obadde okamanyi? Bw'oba obadde tokamanyi deka tukakulage era tukakutuuseeko. Gw'abadde yakawulirako deka tukakunnyonnyole. Mu ngeri y'emu omusaayi oguli mu ngalo za General Museveni mulowooza akyetaaga okuyiwa omusaayi omulala ku lw'ebyensi kuba yakuliridde kinvinvi ekiwalaata kimukutuse paka wansi. Dwaki yandibadde ayiwa omusaayi n'atalowooza oba oliawo ku bwakabaka bwa Katonda obulamu bwayolekedde ne waatuuse ku myaka gy'aliko. Tubaanirizaako ebyo n'ebisingakaawo tugenda kubeera nga tubibaleetera mu bujjuvu. Tubaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, amaloboozi ga Sentamu Sajime ne Sentamu Kobzi agawulugumira mu muzindaalo gwa simu yo, taabu yo, kompyuta yo, wonna w'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Kobzi kababuuzeeko butereevu tusobole okuba nga twolekera ebigambo nga we biri oba we bukeeredde olunaku olwaleero ne we bwazibidde olunaku olwajjo. Yes, well, abeera Kobzi abatuulawo ne Sajime Sentamu okulabika nti babatuusako ensonga mu bulambukufu bwazo era mbabuuzako nti how are you doing? Okay. Mikwano gyaffe abatugoberera okusookera ddala tubeebaza okubanga mutugoberera ne twebaza mwenna abawagizi ba National Unity Platform nammwe abagyegasseeko oluvannyuma lw'okutegeera nti Bobi Wine ye mwerufu mu Uganda, oluvannyuma lw'okutegeera nti ye mukulembeze asobola otereeza eggwanga. Twetaaga abakulembeze nga ba Magufuli, tetwetaaga bano ba kijambiya batwaleeta otulo. Wabula mu ngeri ey'enjawulo twagala kusooka kuyisawo obubaka obwa muganda waffe amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye. Yavuddeyo ne yeebaza buli omu eyanyolerwa bumu naye okuviibwako kwa kitaawe n'atasobola muzika. Mwenna mumanyi ebiri ku Lumbuye tasobola kulinnya mu Uganda wabula yabeebazizza. So mutukkirize abajunta biri awo bipulideta byagala munuunamu musaayi n'alinnya mu Uganda. Oyo bamusimba enseke. Katusooke tulabe obubaka bwe. Kusokera ddala njala okusooka okutwala omukisa gwange okubaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna mwenna nti mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo olw'ebbanja lye mwampola nga nviriddwako muzeeyi wange Davis Nsumba Katogo Muwanga Allah gwe yajjula ewiiki ewedde era n'aziikibwa ku lunaku olwokuna ku kyalo Kiwambya Ttanda. Mwebale nnyo mubalire ddala mwenna gye mwakulumuka okuva, mwebale nnyo mwebalire ddala. Njatala omukisa guno okubaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo Mukama wange obubaka nabufuna mwebale nnyo mubalire ddala. Nja kwebaza Secretariat ng'ekulira General Secretary Ssebo obubaka twabufuna mukulu Sulongo mwebale nnyo mubalire ddala. Nja kwebaza bakansalazi mwenna abaatendedde olugendo mwebale nnyo mubalire ddala. Njala kwebaza omwogezi w'ekibiina kya National Platform mukulu wayise Mufumbiro wabale nnyo Chairman Recep Mitiana. Njala kubaza ba foot soldiers bonna okwetoola gye mwasobola okuva. Njala kubaza nnyo baganda bange ba Freedom Border mwenna mwebale okuba nti mwatindika olugendo olwo. Njala kubaza balumbye Die Hard mwenna ng'omanyi nti oli Die Hard mu group yonna gy'oli ng'oli kika kya Die Hard. I salute you mwebale kuba nti mwatindika olugendo. Okay. Oyo ye Kajubirumbuye omanyi omuntu omutegeevu osiima ne weebaza ne wankubadde kyali kibi. So twagala kubeera nga butereevu tugenda mu maaso. Kobzi tutandike n'ensonga y'okuyiwa oba omusaayi oguli mu ngalo za General Museveni. Nga ffe nayo tukimanyi nti half a million Ugandans yafa. Wabula bwe tugenda mu maaso n'okubala abantu bameka abafudde okuyita mu mikono gya mwami Museveni okuva nga akutta obuyinza bayinza okuba basinga abaafa mu lutalo. Okitegedde? So twebuuza ekibuuzo
General Museveni agenda kukoma ddi okuyiwa omusaayi. Ate bino ebigambo byayogera nti he will crush the Baganda. Ebyo byonna bitegeeza kutta. Twebuuza mu kawungeezi mwatuuse. Twebuuza omusajja akuze alina abazzukulu n'abazzukulu balina abazzukulu ameze ekiwalaata nga n'endwadde zitandise omufunya amagumba agenda kutereeza ddi. Mbadde njagala tulabe obutambi buno atuwuliriza bino bye tubagamba byapeninga buli we tusemberera akalulu nti baleeta amagye ne gateekawo okutiisatiisa. Kino nno kubeera kutiisatiisa okutiisa ggwe agenda okwetaba mu kalulu naawe alowooza nti osobola okujja n'oteekawo obwegugungo. Kino bakikozesa. Katulaba akatambi kano tusobole okuba nga tweyongerayo. Protect our president. We are ready. I don't want to be misquoted by the media, but we can kill for the president. Okay, ako ke katambi. Kobzi. Ako sikeekokka. Waliwo abalala. Yes. Ayogeza bumaliri. Okitegedde basobola okutta ku lwa mukama waabwe okubeera mu buyinza. Naye mukama wo ono omuvubuka ali mu myaka nga 35. Mukama wo emyaka gy'oyina yayingira obuyinza nga tonnaba na kuzaalibwa. Naye ogamba oli mwetegefu okutta ku lulwe. N'obuuza oba obusiru obuli mu bantu bw'abaaki. Okitegedde. So sikeekoko akatambi. Waliwo ne kano kenjagala nako tulabe. Bwe tukavaamu tulaba ate aka Museveni. Dera tubikwate empola okusobola okubitegeera. We are here. We are the expendables, the untouchables, the impatient. We fight to kill and to destroy. We are Team MK forever. Keka katambi bagamba boba expendables basobola okutta. Okitegedde they are trained to kill. Nekirala majje ga muwozi. Obalabye nga bali bamalirivu. Yes. Nti omuntu wakutta. Ebyo byokka bisooke bikutegeeze obulabe bwawagira Museveni nti toyina muntu owagira devil. Yes, owagira Satan. Kanywa musaayi. Ate nga teyeekwese. Ne bino ebigambo bibye. Omanyi waliwo ebyafuluma we yali e Sudaani ng'agamba yebaza Salva Kiir okutta abantu. Akatambi ako wakalaba. Yes. N'amala n'akyusa naga sorry. Okitegedde. Naye ng'amaze okyogera bagamba ekijjula emmeeme eyo. Okitegedde kitegeeza ye mutemu. Kyova olaba olumu yeerabira n'abiyisawo naye nga si we bigenda. Ne kano kake. You see for us in the NRA we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill people. Okay, oyo ye mwami Museveni Cobbs. Naye waliwo kye neebuuza. Bapropagandist ba NRM n'abeefuula aboogezi ba NRM kyekisinga okunnuma kimu nti bamanyi amazima amatuufu ne beefuula abasiru. Bw'otunuulira ebigambo bya fulufiga wano bye tugenda okuzannya mu katambi ke tukuleetedde bikulaga nti amanyi ekituufu naye ensimbi buli we baba batika ebigaati mu kamwa. Okitegedde bava ku mulamwa n'osanga nga omuntu yandyogedde amazima n'astandinga n'amazima ago. Kyova olaba Bobi Wine agenda mu maaso ng'abalumya omutwe kubanga abantu tebamulabamu makoona. Okitegedde abantu kwegamba mwerufu mu buli kimu kyonna. Okitegedde mwerufu ebintu bye tabikolya mabega wa kateni. Nti Bobi Wine eyakola n'abantu mu gavumenti singa Bobi Wine yali akola data emabega bandibadde bamwabya dda. Okitegedde kitegeeza musajja mwegendereza ate musajja mukwata mpola wadde mukambwe Kyagulanyi mukambwe ebyaddala kubanga kino ekikolwa ky'okugoba mpuuga muganda wange. So twagala kulaba katambi ka Jennifer Fulufiga
naye konna kadde ku butambi bwe tusoose nti abasajja bakozesa emmundu mu bbaala ne bw'aba akwana omuwala emmundu gyawummuzaawo kati weesotinge okkiriza oba ogaana nakola ki tobawulira nga babaasa obusobozi obujjako Museveni bubuze naye singa tuli bufuna awo kivira muno gamba nti aye Awonye waawo bintu bya mwembirese ate baawona nga bitabo tebinnawera bulungi era kansome biwere njakwerinja Museveni nini mwesimbeko eggwe nze kennyini ayogera wesimbe mujajjaawo Yesu Kristo jajja mwami nja kumwesimbako kati kankule gwe Faluko ina kintu kyotamanyi Uganda wajja kujja omuntu Katonda banasalawo kuyijjukira omuntu agenda kujja nga talagana ntebe nga talagana bukulembeze naye nga ayagala ekintu kimu oba anatuddeko naye nga tufunye change nga ayayana kulaba nti waliwo enkulembera empya nga ayayana kulaba nti ejjogo likoma bambwenu n'enki namwe bababegere ku mmere mu kirabe basajja mwe mujoga namunye omwenge mubbalange emundu muzikutewe muti omwenge mukunywera ku mundu abawala mubakwanira ku mundu ku mpaka nalabako omusajja omukulu kubayogera tokisusiza mwate sikisusiza omusajja mukulu ka video gye kali ngali kumuwala amuforcinga temuforcinga naye nga amunywerede oba yali amunywere amuliridde emmere yo bana nkoko naye olw'okuba nti yali mukambwe ng'ayina kaana kayina kato mbabule gatambula mufanye ku bantu abakolera okusinga okuwanuza batabakolera jajja Museveni bw'oba okyali mu ntebe ng'abaana baffe enjala tosobola kuŋŋamba nti mama waffe waba ali ye mukyala mu maka omukulu era yalimu tetulya mmere kukuta bw'animala kuno ne tulya ne tukuta nga step mothers n'olwekyo mufe nnyo ku bantu abakolera sekuritale jeno mwerowoozaako mwekka mulina akakundi yaawo ku sekuritarieti akatafudde ku bakunzi n'osanga abantu abanoonyeza Museveni akalunga bonna bayayuya basabiriza nga bwe bamobiliza bamwe sekuritale jeno kakasa waloyisa kwa mobiliza gwe nga namyalo bwakola kale bwatyo bwagiraze fulofiga akedde kubayisaamu mwali mwiseko ku bantu ababanoonyeza obululu mmwe mumubeera mu office ne mulinde omusaala muli mu miliyoni 55 muvuga mulina security muvuga emmotoka zimpenkoni naye abaana abanoonya akalulu nyumba ku nyumba mwali mubayiseeko okuva akalulu ekaggwa muyitaba NRM gwe nga gwe watuukirira jjajja b'omusango omugamba ki ndeje ne bimugamba yateekawo sectors mu bitambulira obuliza yabuteeka mu mikono gy'abantu sectors yateekawo zo taziraba nti zikola oba tezikola kati musajja watu kati omusajja oyo musaasira Museveni baafuga ensi mmeka oba ndowooza yafuga East Africa oyinza olowooza Museveni oyo ye Jennifer Fulufiga nakanguubi omwana oyo musoga naye ssebo bw'ayogera ku TV agamba muganda yagamba nti ye kitaawe Ssaabasajja kubanga nze we twamalirako covid twali twogera nnyo ne Fulufiga era nga nkubira kasimu ne tuwogera yes nnyo naye twafuna obutakkaanya actually n'okulwana ne tulwanako yes twalwanako ebyaddala yes yankuba oluyi ne mwokya bbiri yes ne mwokya bbiri abasirikale be baali bajja baali babiri nabagamba mumuleke ono masiikini mwavu ne mugaawo mwavu akukubye ne twawukana yes bino byaddala njogera ntya Katonda so ne twawukana ne tufuna obutakkaanya naye mabegakawo yansinkana nambuuzaako bulungi naye nga tubadde tumaze ebbanga nga tetuwogera so okitegedde abimanyi era abitegeera nze bwe nalinga njogera ne Fulufiga ategeera naye sente Fulufiga ategeera bulungi nnyo kyova bwe bagaana okumusasula amangu ng'ajja ayogera ebituufu okitegedde ategeera nze mbadde ne Fulufiga ebbanga ddene buli matiga ate nkimugamba buli lunaku nkimugamba ekirungi naye akimanyi okitegedde so twagala kubeera nga tweyongerayo RIP omugenzi Adamu Mulwana eyayimba toka kwa barabara besija naingia toa basi yako tunataka kifunguo kakati tuwagala umbrella kifunguo toka anti umbrella nziza byonna Adamu Mulwana yavaayo n'atuulabula nga tannafa ku bantu abaali basemberedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
n'ategeeza nti bannabyabufuzi eno y'enkola yaabwe bo bwe balaba awakumya omuliro nga bagamba we tugenda okwotera yes kasita bajja ne bafuna ebifo bwe pa n'atuuka mu paalamenti atandika okulaba ng'entebe boosi we mwabadde ate takyalina kyeyagala awo waayagala okitegedde kakati bano bampuuga balingiza mu ssuwaani y'omunene balingiza balabira ddala nga bafiitinga ne bino ebintu katonda yabigaba gwe nga tonnaba kutuuka kulowooza kutuuka Bobi Wine waali weebuuze ya amanyi bwe yatuukawo gana amadaala Bobi Wine ge yabuuka teyaliko chairman wa kyalo teyaliko LC3 teyaliko 5 wabula yatuukira mu paalamenti ne paalamenti kyali kiyita mu lujja yabuukawo bubuusi 2 years paka ku ntebe y'eggwanga so njagala tulabe Adamu Mulwana Besigye yafuna ekizibu kimu yatuuka n'afuna ettutumu eryawaggulu abantu ne bamwagala nnyo era ne Bobi Wine agenda kukifuna mu maaso awo ekizibu kyengenda okunnyonnyola kiriwa bannabyabufuzi bajja beegonza weebati ne bakubeera ku lusegere weebati wafuuka MP atagamba bwenva ku MP ngenda ku bwaki bwa pulezidenti ze nina okudda mu kya Bobi Wine abayina tandika propaganda era ne Bobi Wine banaatera bila kuluka bila y'omukaaga teweewuunya Bobi Wine agenda kusanga abaalagenaga nabayo agenda gira nabano babembadde empita abange bannayuganda bazibu nnyo bannabyabufuzi balina ebigendererwa byabwe muba mumanyi nti kati tugenda Masaka Road ate bo ne bayitaho imaro kyatuuka akaluluko kimanyi twakawangula ebyaddala era yamala okukikakasa nti mu kalulu bansobola naye kye tutasobolera mwami Museveni kwe kubba tumusobola ye mu kukwata mu kalulu ogwo muzeegwe yayonka oba muyonke okay ako ke katambi atuwuliriza wabula njagala kutegeeza Kobzi nabadde olunaku olwajjo ku Baba TV kwazzeeko omusajja nga yambadde beret ya NUP ne t-shirt eriko ekifaananyi kya president Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu omusajja ng'agamba ye ayagala awagira Bobi Wine naye ate ali mu nteekateeka za muwoozi mukulembeze okitegedde ekabonera yes ewa Mugalatiya amanyiddwa nga Abedi Bwanika wabula information ekiro kya leero gye nafunye bwe nabadde nagwenjogerako naye yaŋŋambye nti Abedi Bwanika muwoozi agenda kubeerayo ekabonera yes agendayo ne bagamba Abedi Bwanika ali mu ggaba ssente ekiro akunga abantu bagende mu lukuŋŋaana lwa MK abanupu abagulirira nabadde njogerako ne kansala omu eyo omanye eyo waffe saidi zeeyo nabadde njogerako n'omusajja oyo naŋŋamba omusajja ali mugabira ddala ssente agaba abantu bajje batendinga olukuŋŋaana lwa muwoozi nenzijukira kye nalabe ku Baba TV omusajja yambadde bereti ya People Power ataddeko t-shirt ya boss waffe mukama waffe omukulembeze naye ng'ate alaga azze kwogerera muwoozi kakati ono bwe nakubyeyo essimu ono n'akiŋŋamba nenzijukira ne ng'aka kitegeeza ono omwana ali mu mugongo gwani Abedi Bwanika yamusinse ku mpewo okitegedde kubanga Abedi akwera mukama we muhoozi era nalabe ki propaganda ku Baba TV simanyi biruubirirwa bya TV eyo ya Busoga baba simanyi biruubirirwa no ina gundi bili main branch eri Jinja then eno yo bagezaako kufundiza abantu obutatindiga gendo genderi so nalabyemu era omuvubuka omulala nga agamba nti Bobi Wine alina omutima omubi bamukoledde okuva mu Firebase we yatandikawo omuvubuka oyo okumanya Baba TV bannanfuusa era TV ya kisiru n'omuntu ayogera omuntu alina obukakafu lwaki bamubise ekifaananyi nga tebamulaga wabula balaga ddoboozi ne presenter ng'agamba nti Bobi Wine alina omutima omubi
ife banga letumaze mu Firebase n'abantu okubeera nga tebatumanyi lwakuba Bobi Wine yazibikira omukisa gwaffe nemmanya nti abasirusiru tebakufuula musiru okitegedde nti Baba TV already etuulako basiru era TV y'abanyampi okitegedde alwa TV y'abanyampi so bwe nakitegedde nemmanya Baba TV kati nayo yegasse ku NBS yegasse ku yonga yo ne yegatta ku bukutukutu obulyawo okitegedde yes so tubadde twagala kuyingirira ensonga ze twakugambyeko eza gang like gang 7 zeno kyogera bwotyo mpuyanga G7 eringa G7 lwakuba yeriga ly'amawanga okitegedde neeno gang 7 gang 7 gye twogerako yerimu abasajja bano wammanga alubega no mukakutalimu just eyo nampawengwa mulimu Segona mulimu Muwanga Kivumbi mulimu Mpuuga mulimu Abedi Bwanika mulimu Lukwago Muwanga Kivumbi mulimu Sewungu mulimu Kasibante Nambooze ne omukulu amanyiddwa nga Wekira Semuju Nganda ye ganga 7 yatuwuliriza ganga 7 yene etandikibwa mu mwaka gwa 2011 nga suubi ngeva mu nkoba za mbogo balabikirako mu FOC okitegedde so bazze beeyubula wabula ng'ebiruubirirwa byabwe tebeevaamu yes okitegedde kasita gwe lino eddiba lye bayingidde kasita likaddiwa tugeza eddiba DP kasita libalaba nga likaddiye nga beeyubulira mu FDC okitegedde ng'olwo bayawudde bayinamu baadi ne guudu okitegedde kasita balaba nga eyabise bo tebeevaamu okitegedde era okusoomozebwa Bobi Wine kwalese mu byobufuzi bya Uganda kuleetedde abasajja bano n'abakazi okwekuba nti twalabye Nambooze ng'ebigambo bitono era kino kyandimuleetera ebizibu mu gang 7 okubanga yavudde mu mukulu munne Mpuuga so njagala tusooke tudiginge deep ekitegeeza abantu tebalina kwewuunya lwaki Muwanga Kivumbi talina kyeyayogedde Kaswante Moses talina kyeyayogedde ono ye yazze buzi ntolina kyojja kunkola era ebimu ku bigenda mu maaso njagala okuwa credit president nti kana akabinja abadde akamanyi era akabinja kano kigambibwa nti ali mu kulaba ngeri gy'akakuba kafulumya kibiina okitegedde naye ekituufu kyagulanyi okitegedde kana akabinja yali akeetaaga okuzimba abaana bano naye ng'akamanyi nga bagamba mulabewo tomukuumira wala mukuumire kumpimpi okitegedde kati yabasembeza obuzeebuze junta kuba emabiga patroni waako yani ye Museveni bw'amala obbasembeza kati baagala okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe bye babadde nga bakola mu bibiina ebirala kakati Kyagulanyi n'abasooka mu maaso nti endaba ye ey'ebintu ali step ahead okitegedde kati bwe batuukidde okubala bye babala ate ye alabika yayiseewo mu kiseera nga bo tebannaba kuggusa biruubirirwa byabwe byakwabuluza NUP n'agamba kakati kyekiseera mufulume baveewo era kuba yakimanyi yakitegedde twagala tulabe akabinja kano katandika katya kalimu baani ebiruubirirwa byako ki era lwaki Kyagulanyi Ssentamu bwe yakutte omu ku bo waliwo abaavuddeyo ne bakyakyana lwaki NRM yavuddeyo lwaki Buganda yavuddeyo lwaki ebintu ebyenjawulo ne banaddiini bavudde kubanga kano kabinja Mwami Museveni yafunye Mwami Museveni yafunye ebyobufuzi yes Mwami Museveni yafunye ebyobufuzi nti bw'ogenda mu bannaddiini bonna yabagulagula bakazimba mugalu nojjeno mu Bwakabaka bwonna yabufunya okitegedde kati kyova olaba bubadde bulwanirako bano ba
ingirisi mani ingirisi speakers ingirisi okitegedde so kale katulabe ebiruubirwa n'ebigendererwa by'akabinja kano ka gang 7 era maaso okunenengana okuli mu kibiina ekya NUP kwandibeeramu ekinene ekikusike ekyekuusa ku lukwe olw'okugoba abannabyabufuzi abagundiivu ennyo mu kibiina olw'okubeekengera nga naddala mu bano mulimu abamanyiddwa ennyo nga abaliko mu kisinde ekya Suubi okuli Mathias Mpuuga, Muhammad Mwanga Kivumbi, Hon.Nambooze Bakireke. Naye okujja Mpuuga ne banne mu NUP kiyinza kutegeeza ki eri ekibiina n'ebigendererwa byakyo? Musasi waffe alikebera byayongedde okuŋŋaanya. 22 bannabyabufuzi 7 okuli Hon.Nambooze Bakireke, Medad Lubega Sseggona, Elias Lukwago, Muhammad Mwanga Kivumbi, Ssemujju Ibrahim Nganda, Mathias Mpuuga ne Moses Kasibante lwe baatutegeeza ku nkolagana yaabwe mu byobufuzi n'ebigendererwa byabwe. Waliwo ebirowoozo ebitambulira ku mpaji Sseddugge bitasobola kwawula bibiri ebyatugatta gye twatandikidde. Kubitukwate wamu tetwawukananga. Era ojja kunsanga nga ngenzi wa Nambooze ayina laare nga gyendi ne wanaabeereyo candidate we FDC. Njagenda abe mukono magani tulina kulonda Nambooze. Kyekimu ne kubala Muwanga Mpuuga Medad promotinga interests zaffe. Interests ezo buli omu bw'abanga azikutte asobola ozitwala ew'omuntu avuganya ekifo so long as bw'afuna mandate asobola ozikolako. Abe FDC bwe bajja ne Dr. Besigye wane mukono ndowooza bali balowooza nti kakati atenze bali siba naye ne abali bagezaako oba okunsindikaawo balabawo nga Lukwago avudde mu mbeera. Mu bano basatu ku bo kati bakulembeza abajjuvu mu NUP oluvannyuma lwa Moses Kasibante eyali abagoberedde okuva mu Parliament nga NUP emumye kkaadi mu 2021. Kati akayuguuma akali mu NUP katukiza oluvuuvuumo olubadde mu NUP nga waliwo oluwonko wakati w'ababaka abagundivu mu NUP n'abantu abagambibwa okuba abatandisi ba NUP. Ekibiina kigambibwa okuba nga kyatandika Dr. Mempenda okulaba bayinza okusikira Mathias Mpuuga, Hon.Nambooze ne Mwanga Kivumbi mu byobufuzi. Emukono Municipality, Hon.Nambooze agambibwa okuba nga agenda kubinkana ne munnamateeka George Musisi. Mathias Mpuuga kigambibwa nti awagikiddwako Alice Nannungi ne Lubowa Ssebina. Ya Moses Kasibante ekibiina kya Munaabya Dagoocha bwe kyamuma kkaadi ne kijiwa Abubeka Kawalya kati omubaka wa Lubaga North mu Parliament. Ababaka Muwanga Kivumbi ne Medad Sseggona tekinnakakasibwa ani abali obukiika ku lwa NUP. Enteekateeka eno era kigambibwa nti erukibwa ne ku bantu nga Ssemujju Ibrahim Nganda ekira ne Lord Mayor Elias Lukwago mu kibuga Kampala. Okusinziira ku musomesa Makerere Dr. Gerard Walulya, bano okubasiguukulula NUP erina okuluma n'ogw'engulu era bw'eba yakubagoba erina kufulumya omu ku omu. Guruupu yonna tejja kgenda nga guruupu, wabula buli muntu ajja kgenda mu mbeera ze. Okujjako bonga gurupu bwe beteekateeka ne bagamba oba twagala kuteekawo ekibiina ekyenjawulo mwe tugenda okukuŋŋaanira n'okutabaganira awo basobola okugenda nga gurupu. N'olwekyo buli omu yajja lulwe era buli omu ayinza okuddayo ku lulwe oba bw'aba asazeeyo kuddayo. Adam Mayambala, Ramson Muhire, NBS Amasengejje. Ensonga bwe bayankiza twongera okugituukira ddala ebuziba njagala kuddayo ewa Adam Mayambala ono ayina ebyenkiza ebirala byonna okwongera okumanya ku ggulire lino. Adam Mayambala. Omunoonyereza ku byobufuzi Dr. Yusuf Serunkuuma azze agobera bannabyabufuzi bano agamba bano okubajja mu Parliament mu bugenderevu mbeera ya ssemusota guli mu ntamu era ekibiina ki NUP. NUP bagifunamu mugenda mu Parliament naye kati NUP yebafunamu kubanga NUP okubeera nga erabika ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mu Parliament omenya amannya gaabo abagyegattako nga bavudde mu DP bebalabika nti Bobo Ntoyinza mwenenya nnyo yawa bakyalibe tiketi beesimbewo ne baye bakyalibe baatuka mu Parliament bya Parliament babitegeera bulungi bayiga biyige abasinga nti bw'omenya y'abalala 10 kwaba abapya ng'oggyeko Ssenyonyi Flavia Mwadanku nyingi abalamu ne tebamanyiddwa kubanga boss bali beesunga nti bagenda kubeera mu Parliament nga Bobo Wine mukulembeze w'eggwanga kati ate bali abagatta ku NUP bo bali bamanyira okubeera mu Parliament nga manyi kitegeeza okubeera mu Parliament n'okuzanya ebyobufuzi kati obuzibu ekibiina kye bulimu nti mu kaseera kano
Mpuuga ng'omu bw'omuteeka Kazito constituency emuli emabega nnene tali yekka Walabe ne Katikkiro nga naye alaga nti ndi mabega we. So constituency ye nnene nti bw'oba oli muzannyi w'abeefuzi abeera nga ategeera embeera nga bw'etambula toyagala kubeera nga omunyiga kale n'ojjukira n'okujjukira nti esente z'omunyigirako mwana wattu wazimanya emyaka 2 emabega n'osirika toyinza gga nti kati oyonja kibiina okijja mu nguzi ninga omanya nti Mpuuga emiliyoni 5 eziri emyaka 2 emabega n'omanya nti baali ayaana ekibiina kyonna kyali ayaanaana n'omanya nti kati balinayo 10 kye baabawa kwegamba omusota guli mu ntamu nti mwennaawo muvulubanye kaya Museveni yajja n'akisiima nti bano abakuvuganya tobakuba masasi wakasukira ssente woti ne beeyuza. Okay. Akobza akoke katambi. NBS ye yagezezzaako kaluka. Naye ebiruubirirwa bya NBS nabyo birala mukana akatambi atuwuliriza. Oyinza okuba nga togenderedde. Ffe tukakozesezza olw'ensonga batuyambe ne batuwa route. Okitegedde? Naye ebiruubirirwa bya NBS bikulaga byo nti Kyagulanyi ayagala kusaanyawo bannabyabufuzi ab'amaanyi era ababitegeera. Ye NBS kyeyagala okulaga mukana akatambi naye ffe tukeeyambise okumanya ate bano abalabe nga Bobi Wine we yabakozesa n'ajja baguruuminga ekibiina abeeko we batuuka afulumye Gasiya. Okitegedde? Kuba Museveni azenga atugamba okutuuka 2026 wajja kubeera NUP teriiwo. Okitegedde? Kumbe abadde ayinamu abantu be kati Bobi Wine kiyakoze abalala bagenda kwesootinga olaba bagobye Empuuga kati atenze kaffe nnyeru. Kale twagala kubeera nga twongerezaako kobzi nzize ngamba abantu bano ne mbagamba ebimu ku bifudde Bobi Wine ow'enkizo era ow'enjawulo mu byobufuzi bya Uganda n'okutwalira wamu mu nsi yonna watali kubuusabuusa. Bobi Wine ebyobufuzi bye si bya Uganda yokka nti Bobi Wine gwe tuwogerako gwe baakuba ensi yonna ne yeekalakaasa ekyo kye kyasooka mu byobufuzi ate mu nsi yonna. Bobi Wine ebimu ku bimufuula ow'enjawulo njagala jongere jeep supplementing nga bwinti yayogera ku speech nga bamuwa ekirabo yayogera bwa nagati akatambi kafirimu kano tekakoma ku Uganda yokka waliwo n'ensi endala nga ziri nazo mu buwambe. Yes. So twagala kubanga tukuwa katambi kano bino nze mbibagamba ebifuula Bobi Wine ow'enjawulo era ow'enkizo kwe kubeera unpredictability. Okitegedde nti Bobi Wine muzibu wa kumanya kiki kyagenda okukola kiki kyazzaako era kikyayinza okukola anytime akuba surprise. Kyenjagala bagamba bano abatuwuliriza kyonna kyakola aba yakibaze akalculatinga ndowooza kigenda kumpisaawo kitya ngenda kutambula ntya mpitawa. Ebibalo bya Bobi Wine ebisinga n'ebya calculator kubanga tujjukira ono plus ku plus ofuna 10. Okitegedde nti tujjukira nti bwe yali agunjawo people power Balaam Barugahari yadduka n'akiwandiisa ng'ekibiina ky'abakadde. Omukulu Nobert Mao n'ajja n'agamba kati Bobi Wine twali tusemberera tutaatera campaign biki n'ajja n'atugamba kakati Bobi Wine alinga emmotoka etalina number plate era bw'aba awulira ayagala alonde ekifo ekibiina kyonna pate yonna mwajja okuddukanyiza ebyobufuzi bye baali bamugasse bwe bati nga bagamba kati bamumaze omusajja n'awaguza okitegedde kakati kyekifuula Bobi Wine munnabyabufuzi omuzibu kino naawe ali eyo kino kitwale nti kikulu kebere mu bizinensi yo oteekeddwa okubeera nga abalabe bo tebakumanya akagera akagamba nti tell none till it's done. Okitegedde? Toba kugogamo kujeko ngo otuse gyogenda. So katulabe bino ebigambo si byaffe bya mukulu amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nga Dr. Sam Kazibwe nga kunnyonnyola who is Bobi Wine n'okubeera ni predictable kitegeeza ki mu byobufuzi n'embeera za bulijjo. Bobi Wine kyataddewo mu nnaku entono z'amaze mu byobufuzi kyekyokubeera ne predictable. Munnabyabufuzi ali ane predictable taba wa bulijjo
kasitoba ng'oli predictable oba wa bulijjo nti kazibwe kaza ku muzindaalo manyi kyagenda oba wa bulijjo ekimu ku kyolaba ku Bobi Wine kiwano kubeera unpredictable eya unpredictability nkulu nnyo mu byobufuzi era erina kyemuyambye nti okubeera unpredictable ekisooka kibeerera kizibu botunka nabo kati eya unpredictability era emuyambye nti emukuumidde mu mawulire mpuga nti political capital akulanga capital omulala yenna nga capital w'omukaduuka ako bwakula ne political capital bwakula buli kintu kiba ne kikugattako kati ekimu kubigatta ku movement y'abano ye media visibility abamawulire babalabawo butereevu naye tekiva kuba nti babaagala kiva kuba nti basetinga agenda munabyafuzi olina kusetinga agenda Bobi Wine bukya balangirira kampeyini eno eri scientific n'ekisinde kye genda okole quantitative content analysis ategeera kyenjogerako ku mikutu gyonna okay oyo abadde Dr. Sam Kazibwe omukuba analysts nti bebasinga bwamala okugamba ekyo kigambo kakati mwe abalwana Bobi Wine check yourself so fan nawe sawa zino nawo katikira yawumula dani mulika naika beja so twagala kubeera nga otuvaawo mutukirize buterevu tuwolekere wa retired colonel Kifefe Kiza Warren Kifefe Besigye emboozi eno yagikola ku NBS emyaka 2 egiyise yes n'agamba nti ekimu ku kizibu kye tusanze era abantu abalemesezza Uganda okuba ng'efuna eddembe lyayo okubeera ng'eyeenunula okuva mu buwambe bwa Mwami Museveni be baasoma English speakers abeeyita abayivu abo simanya doctor simanya nze ndi professor agamba basiru tebategeera era be balemesezza eggwanga okukyusa obukulembeze era tukkiriza nka tusooke tuve mu katambi ka Besigye then tuwongerezeeko yes the worst Ugandans whom I have issue with are the educated, the elites. They are the most useless people we have in this country. Sorry? Yes, absolutely. I have no apology. Okay. Oyo ye retired. Anyonyola agamba ba elites abasoma bafu nnyo English speakers okitegedde abogere enzungu already tumaze okitegeera nti mu parliament tubaddeyo n'abasimba amannyo nga boogera oluzungu naye oluzungu telukuleetera mmere ku sowaani okitegedde alubadde lubaleetera ate nno munnanga aboogera ennyo enzungu balowooza bategeera nene beerabira nti mu nsi Katonda yatuwa ebintu bisatu ebintu ebisatu bye bitufuga era nti nga bwe nagamba ali mu byobufuzi nti weetaaga time luck ne age kakati wano mu bino twetaaga biri bisatu nabyo nti omuntu azaalibwa n'amagezi era mu nsi teri muntu musiru taliyo kakati ekyokubiri yes bw'omala okumanya nti nzaalibwa n'amagezi omanya nti nno omuntu wano ku nsi okumanya tukusangako kati nekikuyambako gw'ayagala okumanya ennyo n'ogenda mu maaso n'okuba ng'onoonyereza bw'otuuka ewo ozaaliwe wammwe nga ekikopo bakiyita kikopo ojja kiyita kikopo ne bw'olizaaliwa nga bagiyita jiiko era ojja giyita jiiko kitegeeza okumanya tukusanga ku nsi ne tukuyiga okuva ewaka ne bino bye tusoma n'okunoonyereza kakati waliwo ekintu ekimu bakiyita okutegeera kitegeeza bw'oba n'amagezi weetaaga okumanya kozesa amagezi omanye kyokka amagezi wogafuna amagezi gakufuula omutegeevu n'otegeera ekyo ky'omanyi okitegedde kati bano abakulu boogera enzungu era bagezi kubanga basobola otufuulinga akantu ako bandikatemyemu naye tebategeera kova okunnyonnyola okitegedde baali badde bakatimamu yes kakuba kamaanyi nti bano abasajja bagezi era bagezi teri abuusabuusa magezi gaabwe naye n'okumanya bamanyi bulungi nnyo naye tebategeera naye waliwo omuntu omu yakozesa okumanya kwabwe n'akufuula obusirusiru okitegedde kati ate ategeera nti yamanya yamanya bebaani n'abasembeza ku mmeeza ye nga abategedde
kakati wamala bamanya enkwe zaabwe n'enkola zaabwe n'abakozesa n'abategeera n'abata ye Kyagulanyi so oyo ye Bobi Wine so twagala kubeera nga awo tuvaawo bwe tuba nga tuvuddewo emitawaana olunaku olwajjo gyagudde mu maka g'omubaka wa National Unity Platform amanyiddwa nga Teddy Nambooze. Yes, Mpigi, yeah. Teddy Nambooze yalumbiddwa agavubuka oba gatagala kola oba gabadde na kiruubirirwa ki. Yes, oguvubuka guno ne gagenda ne gamenya enju ye ebyembi ne gakuuliita n'essimu ye eya iPhone. Kakati wulira ekyansesezza kye kino eyatutte essimu yamulemye okujjako era oluvannyuma lwa poliisi okutuuka batrakinze essimu eno omusajja bamusanze ayingira Masaka akulubbeeta n'essimu emuleme okujjako ne bakwata embuzi ne bagizza naye abatuuze katono bamugajambule. Naye ne banaye basajja mmwe mumanye nti NUP okubeera ne Kyagulanyi kabonero akakutwala mu kwagala okw'abantu kati ono omukazi abatuuze obusungu bwe baalaze balaga omubaka waabwe ne kakati mpuuga bakikole akyaleko Masaka yagenzeko Masaka kale katulabe emboozi eno nayo credit ya NBS. Yes. Katusoka tugirabe. Abazigu abasattiza omubaka omukyala akiikirira Mpigi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Teddy Nambooze bamulumbye mu matumbi budde mu makaaga gasangibwa mu ggombolola y'e Kammengo mu disitulikiti y'e Mpigi. Okusinziira ku mubaka abazigu babadde bakakatanya n'ebijambiya n'ebisse ebirala era olw'esozza enju ye bagezezzaako okumenya oluggi lw'ekisenge kye kyokka ne balemererwa olwo ne bakuuliita n'eby'omu nnyumba saako essimu ekika kya iPhone. Mungu olubujjeeko eddiba omubaka asibidde ku poliisi e Kammengo nayo etandikiddewo omuyiggo okukakkana nga bakutte Martin Kigundu gwe basanze ng'anaatera okutuuka e Busega era okumukwata babadde balondoola essimu ekika kya iPhone eyamulemye okujjako. Badde azze mu kikwekoto kya kubba n'atwaliramu ne omubaka. Omukisa guno bakozesezza nga maidi ow'omubaka bamuyite Kiyambiwe yafunye embeera y'okwagala okugendako emanju kati mu kugenda bambi yakozesezza embeera yaabwe. Ono bamusoosezza ku poliisi e Mpigi era n'akulemberamu abatuuze okutuuka mu maka g'omubaka gye baanyaze kyokka ng'omuvubuka ono tamanyiddwa mu kitundu era katono abatuuze bamukwakkule ku poliisi bamugajambule. Naye tusaba abakulembeze abatuletera nga ababbi nga bamaze kutuuka mu ngalo zaffe naffe batuwe tubakoleko bandika tuwene medashiika ensi ne tukakolako. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino John Rubeere yeekokkodde ebikola eby'obubbi ebiri mu kitundu n'asaba abatuuze bakwatire wamu okulwanyisa omuze guno. Kufuna lukiiko ng'ab'ekitundu nga lwa mmizi ne tumanya nti nokundi tugenda kubanga tugira ki tukuuma. Ye omubaka Nambooze atenderezza omukama olw'okumusimattusa abazigu kyokka byonna bitadde ku gavumenti eruddewo okukyusa obukulembeze bw'ebyalo ng'agamba nti abamu ku bakulembeze baakoowa dda. Kyennyongera okwongerako ku mbeera gavumenti gyerabye beekube mu mutima baleme kutunuulira butunuulizi kunyweza ntereza naye balabe twetaaga okuba nga tutereza obukulembeze obusookerwako mu bitundu kubanga ababbi abamenyi b'amateeka beekwekooma. Omuvubuka Kigundu akwatiddwa akyakuumibwa ku poliisi y'e Mpigi nga bwe banoonya n'abalala bwe baabadde. Eyo y'emboozi twebaza Katonda yasimattusizza omubaka abatamanya ŋŋamba kuba bwe bakusanga omuntu abba nga ayingidde mu nnyumba aba anoonya ebintu bibiri kuba ajja akimanyi ye bw'atafa gwe ojja kufa so Katonda bw'akusaasira n'oba nga weebase otulo tungi n'atwala by'ayagala ng'omuleka. Twagala kubeera nga tweyunga ku mboozi egenda okuggalawo emboozi yaffe ya mugenzi Hussein Kyanjo.
Hussein Kyanjo eno emboozi egenda tugattira byonna bye tuwogedde. Emboozi eno egenda tugattira aboogera ennyo oluzungu bampuuga, egenda tugattira aboogezi abalungi nga Bassemujju Nganda mu Parliament, egenda tugatta ku violence wa poliisi, egenda tuwe obeetu nga bannansi okola ku nsonga zaffe, egenda tuyambako. Eno emboozi nyimpi n'empakeginge n'omusajja omu gwe tukkiriza nti y'omu ku basajja abaali abakugu era abamanyi, Haji Hussein Kyanjo. Omukama Katonda amuwummuze mirembe. Hussein Kyanjo yategeeza nti gwe mwami Museveni ffenna mu Parliament aboogeza abalungi tuwogedde ne tobiwulira. Kakati tufunye omulembe ogw'abantu nga Bobi Wine, by then yali honorable mu Parliament, nga bo bategedde nti ffe tuwogedde ebirungi tubimazeeyo, kiganye. Kakati kabajje n'ebikonde era nga bagumu beetegefu okuwaayo emibiri gyabwe. Bwe kibanga ekyo otandise okiraba nti abantu batandise okuvaamu embeera yeteesa, kakasa nti ogenda kufuna omujiji generation etayagala kumanya, nga bw'okuba amasasi bo bagamba tugende. Bino ebigambo yabyogera mulamu era kinajjukirwa nti yaweebwa butwa. Gavumenti eno ku mirimu emitongole gye baali bamusindisa South Africa gye bamuweera obutwa, atwala okulabula oba yategeeza mwami Museveni ku mulembe ogujja ndowooza gwe guno, tegukyamanyi bitiibwa. Era yayogera omulembe gugenda kujja nga tegumanyi bitiibwa, tegumanyi mundu. Okitegedde? So kati eno generation ndowooza gye yali ayogerako. Emboozi eno egenda kugattira kumpi bye tuwogeddeko byonna. Okitegedde? Era nja kukusaba ogiwulirize, giwe ku matu. Twagala bateera wano wabula mutuwe omukisa, tubeebaze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubadde bawuliriza abalungi okuva gye tutandikidde. Twagala kubanga tutumirako katono nnyo mu ddakiika emu mutukkirize tutumireko Emily, Sentamu Emily, Mama Kevin, Sentamu Mama Kevin tutumiddeko Sentamu William, tutumiddeko Sentamu Tata Maria, Papa Mukaga, tutumiddeko Sentamu Nanteza Ariet, tutumiddeko Sentamu Nantume, Nantamu abo abakazi babeera ba Nantamu. Nekale Sentamu Emily wabwo omusajja wange awo ali mu USA, Sentamu Seguya Kaketo. Aya basi kale katukomaawo n'abalala bangi mwenda tubatumire era tubeebaza. Tubeebaza okuba nga mutugoberera nawe nga gwe mulundi gwo gusoose okulaba omukutu guno ewatali kulonzalonza egenda maaso n'okuba nga osubscribinga. Teweerabira vidiyo giwa kigalo. Tukulekedde omu kuba abasajja aboogeza enjasa biggu amanyiddwa nga Haji, oba yali amanyiddwa nga Haji Hussein Kyanjo. Kubagumazi abalwa ya Parliament ogwa bwe bagukola era mwagulaba ffe bayogeranga ebigambo ebiseera ebyaffe byaggwako. Kyenjagala abawuliza bategeere kuba Parliament yali etudde nga abateesa abalungi mwebali. Wawulira boogera tewali kwogera. Winikiza yali ayogera bamukkiriza. Katuntu yaliyo yayogera. Rigani Okumu yaliyo yayogera. Ogega Atiku yaliyo yayogera. Basseggona bonna boogezi balungi bayogera. Baali bateekwa okwogera kwolwo baali babikonde Bobi Wine, Basawanyana, bazaake olwo olunaku lwali lwabwe guno omulembe gwabwe kubanga amatu tegakyawulira, mibiri gye giwulira. Gwe baakuba akatayimbwa yawulira, gwe baakuba akatebe yawulira. Otegedde naye nga nayogera emyaka 10 nawulizaani. President yagambye nti NRM ye master wa violence. Owulidde
njagala okumwanukula nti abantu bajja gumikiza abantu mbakubira omulanga bwe mugenda mu nkuŋŋaana temusosonkereza poliisi era temukuba poliisi naddala abapoliisi abali mu yunifoomu naye omuntu tayambadde yunifoomu temukkiriza obakwatako mukube mumuttirewo atayambadde yunifoomu. You are inciting violence. Yes, I am intending it. Omuntu azze n'emmundu ng'ambadde yunifoomu n'akuba munnamwe n'amutta nemutula butumisi nemutambale mugenda obusibu gye gabugwadde haji tulagawa assa omuntu mukube naye afiirewo amateeka galyoke gakola tugendewo haji eyo bino temugezaako kusosonkereza poliisi oli mutuufu era temugikuba mayinja kituufu era temugiremesa byakukola ng'ebalagira mu ngeri etamenya mateeka naye wa poliisi kasitatta omuntu nga mulaba nti akikoze mu ngeri emenya amateeka naye mumutte lwaki mulekera batamala olulimi olumu ne boogera ne basaasaana mu nsi ne babulwakabo. Njagala poliisi empita enkya nnyonnyola statementi yange eyo anti era bajja kuyita siina mutawaana bo ne bakkiriza abantu bamu ne boogera statement ne batambala ne bagenda nga fe abantu ffe tetubalabula nga bajja nga basanga babattamu omuntu nga batambula nga bagenda nabyo abantu nga bakutte emmundu tebambadde yunifoomu ne bagenda bakwata bannaabwe ne bateeka mu buutu y'emmoloka ng'abantu mukuŋŋaanyawo mutunula kuba omuntu akuteeka pisito kamu ati mu ngalo byabadde mbalala lwaki mukkiriza ebyo okubaawo abantu abatambadde yunifoomu bazingize mubaggyeko ebitambuliiso bamale bakakasa nti be bano ebitambuliiso mubikube kamera mulyoke mubate bwe baba tebalina bitambuliiso mbakwate mbasibe mu mbuga zammwe teriyo mbuga z'amateeka gye mugenda batwala poliisi ebe banone wammwe aji lw'omulembe guno mu byokola otiisa abantu nti n'embuga teziyamba temubatwalayo nkugambye mbakwate babalage ebitambuliiso bwe mukakasa nti bapoliisi mubaleke mubakube ebifaananyi ebitambuliiso byabwe mbaleke naye okusanga twaha mukibiiga musajja wa bulijjo akwate emundu ajja akwate omuntu wange amutwala ambuze nga nze yabulwa ku bantu bange onesimba otya mu maaso nonteekako olugezigezi tetujja kukkiriza kutujooga abo abantu mubakwate bwemba muli mukavuŋŋano abafa bafe abanaalama banaalama baminisita bakola byabwe abantu ba bulijjo nammwe mbatumye ekyammwe mukikole babatiisatiisa butiisatiisa poliisi naye batiisatiisa butiisatiisa bwenetegera nti mumaliridde tejja kutta muntu wa bwereere mukwate omuntu mumutwale muvunaane mu mateeka leero tomwana abanno ne mulyoka mulima nti bamukubye ejjinja amateeka gayatika gaago wansi ne gaatika kati etteeka eribayamba libakozesa eribalemesa libamenya era bagamenya kati osiba beesije olw'okugenda erukunjiro gye bamuzaala kyomuvunaana kakati omusango gw'omuvunaana kwegamba okuleetawo okuttibwa kw'omuntu gwatatta n'abantu bwe gubatatta otegedde